Bannange mbalamusiza mwenna abalabi ba Lincoln TV. Amawulire ga nnaku, amawulire si malungi. Omukulu amanyikiddwa nga Tamale Mirundi Senior kigambibwa nti amaze n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Tamale Mirundi abadde alina ekirwadde kimutawaanya. Twamulabako emabegako nga bamututte mu ICU, Intensive Care Unit, babeere nga bamujanjaba ekirwadde. Kigambibwa amaze n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Ate jjukira ne mutabani we twamulabako mu interview ng'ayina kasuku, bambi yakaaba n'amaziga nga ayogera ku taata we. Tamale Mirundi abadde musajja w'amaanyi nnyo, abadde musajja ng'akola ebintu bingi, ate ye musajja abadde ayogera nnyo amazima. Musajja abadde w'amaanyi nnyo, amaze n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Nga Lincoln TV tugenda kubeera nga buli kimu kyonna tukikutuusaako, buli kimu kyonna nga bwe kyabadde, yafiiridde wa, ate ebyokuziika bigenda kubeera bitya, bigenda kutambula bitya. Gwe atannaba kusubscribinga nsaba osubscribinge obeere nga buli kimu kyonna okifuna butereevu wano ku Lincoln TV. Mu comment section njagala oteekeyo endowooza yo, ki ky'ojjukira, ki ky'ogenda okujjukira ku Tamale Mirundi Senior, omugenzi kati wetwogerera. Beera bulungi, naye buli kimu kyonna tugenda kubeera nga tukikutuusaako wano ku Lincoln TV. Sula bulungi.